بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. lesson ya 10 tutandikiddewo olwaleero era nga omulamwa gwaffe gwegwo tamyiz al-mutashabih. tamyiz al-mutashabih okwawula ennyukuta min al-huruf, okwawula ennyukuta ezifaanagana. lwe twalaba era ezifaanagana naye twaziraba nga zifaanagana mu kishakilan, mu mpandiika, mu ndabika zifaanagana zetwalaba mu lesoni y'omwenda. mu lesoni yaffe eno zino zifaanagana lafudhan mu kwatula, azin sound yazo zifaanaganamu. Alright, ennyukuta esooka yeeyo waba ogitaddeko fatha obanga otaddeko haraka yonna oba vailu yonna ebeera za. tugeze fatha za eyagala kufaanaganamu n'eriwa ne dha. abamu ne tuzigatta za ne dha, so olina okubeera omwegendereza. ennyukuta endala yeya sa. abalala nno bo balowooza yemu ne tha. abamu nno bazigatta tha, sa byawukana. eno bo n'eriwa ne bo maghdubi, n'abamugamba maghdubi. So tulina okukitereeza ekyo. ennyukuta endala yeya tha. abamu tuba tujatula tugiyitamu dha, era nga olaba zaayi ne zaayu abamu muzigatta nti dha. abamu era mubamwogera ennyukuta eya qaf, abamu no mugigatta ne kaaf. ka iqra olina agamba ikra. qul a'udhu birabbil falaq olina agamba qul a'udhu birabbil falaq. falaka ne falaqa byawukana munnaye. ennyukuta endala tugirabye already wali bo. waliwo endala gy'abamu gye bagigatta nayo nga bagigatta nedda. kiba kyogamba nti maghdubi, abamu ne bagamba maghdubi nga banagamba maghdubi otulabye emabegakaawo. endala po balowooza yetta, olina abeera nga tajatula. so bino byonna ogenda bisangawo oba osoma Qur'an. okwawula ennyukuta zino mu kusoma Qur'an si walala, we wano Habans Islamic Academy. tusangibwa Kyotera ne online tuweererezaako ennyukuta ezisembayo fa. abamu baba bagyogera bagigatta ne tha, okategedde ne tha. kale olw'ebintu ebyo tweyungeko ku Habans Islamic Academy mwige okusoma Qur'an ekitiibwa n'okwogera olulimi Oluwarabu. namba y'essimu 0754638215. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.